Wali dala mnafe butichatambula mawulire gano agabutikidde kakati wetweyongerayo n'ensonga endala gavumenti ng'eri wamu n'ekitongole eyita mu kitongole kya kitebe kya China mu Uganda eyanjudde enteekateeka y'okutumbula ekirime eky'amabanda obutiko n'omuddo ng'emu ku nteekateeka ey'okutumbula ebyenfuna by'Abannayuganda. Bino nno byanjuddwa omubaka wa China mu Uganda Zhang Li. Kati w'eggwanga lya China ne Uganda ekonodde emyaka egisaba mu 6 okuyita mu by'obusuubuzi, eby'obulimi, ebyenkulaakulana, eby'obulamu n'ebirala. Gavumenti ya China ng'eyita mu kitebe kyayo mu Uganda eyanjudde enteekateeka endala ey'okutumbula ekirime eky'amabanda, obutiko n'omuddo ebirabika nga birina akatale mu China ng'emu ku nkola ey'okwongera ku nfuna y'Abannayuganda. Enteekateeka eno eyanjuddwa omubaka wa China mu Uganda Zhang Li ku kitebe kyabwe bw'abadde yasibula ekibinja ky'Abannayuganda 24 abaweereddwa sikaala okugenda okusomera mu ggwanga eryo mu matendekero ag'enjawulo. Zhang asinzidde ku mukolo guno n'alambulula ebituukiddwako mu nkolagana ya Uganda ne China gy'agambye nti evuddemu ebibala ebiwerako ebigasiza awamu amawanga gombi nga muno mwe muli ne bamusiga nsimbi aba China abavuddeyo okuleeta amakolero kuno agawadde Bannayuganda emirimu nga n'agamu Pulezidenti Museveni yagagguddewo embaale wiiki ewedde. In terms of investment, China's direct investment in Uganda in investment projects in the fields of transportation, electricity generation and transmission, oil development and industrial parks. Wano wayanjulidde enteekateeka ya gavumenti eya China gy'eleese ey'okutumbula ebirime omuli amabanda, obutiko n'omuddo byategeeza nga birina akatale China. Aiming to introduce Chinese technology for mushroom and bamboo farmers in Uganda to increase output, expand production and add value to their products. Ayanjudde ekibinja ky'abakugu 9 abazze kuno okukola okunoonyereza ku birime bino oluvannyuma bawabule ku butya bwe binaateekebwa mu nkola nga n'ensimbi zaamaladde okuteekebwawo. Honorable Flavia Munabe yali minisita omubeezi ow'ebyobutonde n'amazzi nga kati ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abalimi ab'amabanda mu ggwanga. Ki Uganda Bamboo Association yasanyukidde enteekateeka eno ey'okulima amabanda g'agambye nti gaakubbulula nnyo kati ekizibu ekibaddewo nti tulina buluma ebisobola okugayonja kulima obutiko twogedde okulima amabanda nekyo tusanyusa nnyo. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino.